mwana wa mama otu amabina gakubugumye amatako gakubugumye ku luno walidde ebigambo byo nedda general ayinza okukola ensobi nabadde nyingirawo muyambe ngaddiro yakuyita omuyambe senior advisor yabyeganye dda yanoonyezaawo gwawayiriza naye oba mpayirize kijuniya oba mpayirize kasuku oba mpayirize sayimo banange ebigambo biyokya naye bwoba onjogirako put respect over my name nze teri atutte wa genosale omuntu eyanyamba okulaba genosale my first time yali kapiteni Mike Mukula. Kapiteni Mike Mukula ye yasooka okutwala ewa genero era yanteekana mu motoka ye mpaka yetwamusangawa kapeeka. It was Captain Mike Mukula. Ye yasooka okutwala ewa genosale for the first time. Nalina musiniya what Makerere first yoba kati really nenzira yo ogwokubiri ogwokusatu n'ogwokuna nga netwala naye kakati bwogamba nti kakati dunia nze yakuyamba nze sina mukulu mu gavumenti gwe sitamanyi taliyo nze nkola emikola abakulu ne bajja sina gwe mpitamu era atambula bulungi nnyo mpaka ku president's office nenda babenjagala okulaba nenyenda ati bwogamba nti wanyamba bannange mugende eggulu ne mufuna sente ne mulwana negwe omuntu n'ovuma kasuku everyday ovuma kasuku n'ovuma mukyala wa kasuku yali akoze eki nedda truth be told mukyala wa kasuku n'abamu okumulaba mwamulabye ejjo negwe n'ovuma mukyala wa kasuku n'ovuma abaana be n'ovuma jjajjawe twaba twamugenda fanga isima ovumako omuntu wamma n'obaako wookoma negwe everyday n'ovuma kasuku n'ovuma abaana be n'ovuma mukyala we oba okwanjula tebaakuyise kati ate ovuma kwaki bovuma basirise abantu okusirika tekitegeeza nti banafu ate abantu okusirika tekitegeeza nti basiru just baba akuleka muntegeerayo mwaba tumubuliddwa babagamba amazima bagende babakuba amasasi wano tutandike kale singa twamugamba fe tujja bagamba amazima oba mutwagala mutwagale oba mutukyawa mutukoleki. The same justice you are looking for is the same justice Hajat and his daughter are looking for. Muloze gwanga lino buli omu tategeera. Abategeevu teboogera naye balaba. Oyo Hajati ayina abantu abamukwatibwa ekisa. Era mwezera okufuna bond bailo Hajati amala kukkiriza. Muyina okudda ewa Hajati muteese naye ate era lugezigezi lwammwe. Ogwo musango gwali gusobola okuggwa through negotiations. Naye mwezera agenda nafuna bibuloka kati gwe yaje mwezera sente ze wakateekamu singa wateesa n'Hajati mukazi wo singa tebyaggwa naye lugezigezi lwo nakufuna abasiru be bakutegeerera emisango gyonna olina okugenda ewa complainant muteese kwakati sente z'otadde mu balooya ayiya n'ennyumba yo yagenda dda gwe mwezera allegedly mune ekizimbe ekimu wakitunda. It was just one thing kuteesa n'Hajati naye wafuna abakubi b'enduulu bino ebikazikazi ebyale mu ensi ne bikulowoozesa oli wa kabi mwezeera tulabye be basibye wano si gwasoose kati gwe yaje mwezeera sente ze wakateekamu singa wateesa n'Hajati mukazi wo singa tebyaggwa naye lugezigezi lwo nakufuna abasiru be bakutegeerera emisango gyonna olina okugenda ewa complainant muteese kwakati sente z'otadde mu balooya ayiya n'ennyumba yo yagenda dda gwe mwezeera allegedly mune ekizimbe ekimu wakitunda. It was just one thing kuteesa n'Hajati naye wafuna abakubi b'enduulu bino ebikazikazi ebyale mu ensi ne bikulowoozesa oli wa kabi mwezeera tulabye be basibye wano si gwasoose omusiru tawangula musango
oyo mukazi mwali mwagala kuba personality ya mukazi mboyo mukazi muyayi ayagala kuba haji kisirani wali omwebakako nga yali takuba when you are busy enjoying each other nga mwali temwebba mugiranga zifu mwezera najati batandise jjo okweyagala atera temwewunya ngoyo haji kubutategera bazeewo najati bajja kuddamu era beeri omulangira suno mpulira bulungi ebyo byekisiru byokyalimu gate yajigadde era genocide yalesina SFC kati yekuma gate ye ali busy egwana bakalibo buwumbi nkaga $17 million ali busy mulangira suna ne bayimbi banno abakyawagamidde eggulu mufune basi mulinye mudde makagamu muvewo omusajja operation kuba bayimbi egenda kutandika gano nga babbirako operation kuba kunyama egenda kutandika nzo bajjo nyanjogera ebintu ne mubitwala layitire. There is going to be an operation in the guru. Why are you here? Why are you here? Kati omulangira suna obo video bwo kulambwa akulabe mukwano ne data ya mujjeko. Nze kugambya aveya nega nitasoma ko nange muloje emu. Aveyo. Negamba tusuze mu kasenge. Niye nkoze ntie kirowe biyintabo kako ne kugaba funa okay wesibe napi Unafiga tamani tuanze kubantu batategerera ko dalanga kwetegera entono bonde ko muntu amwe bakeka afudde ekampala paka gulu nata nabate ne bakabwe basi Gomude ko olya bikyebyo bikibyo obulya pozigo maze tamira ngenenjaga kweri ku mutwe nga olusi bakabere gosa osobolera okwebaka ku muntu mwa ebyo okufuga byagamba nga musimanga nze tewali walinza kunayimba ku internet mukwano nkuinako wino mungi nnyo era ngenda kitono twesirwe ku Kenya media ne Frank Abaho boba tatosonyi nebona lumba Frank Abaho sigenda kuyimirira nawe wengenda kumene Frank Abaho nebona lumba Kenya ngenda kumene ne Kenya etwagala kamanyira kendeze jogo nkende kumacha mama yansindikire ne video nangamba te mwabadde kine kurufiga mbadde ndio ne Franka najisindika nankubya Franka nangamba okikazi ngakitukedde ne mugamba ze sigenda kulinda Franka nze sikyagala mikwano Franka fulufiga nane kyampadde mbula muntu ngagawadde kululwe byonna nze mbyetusizaako emyaka gye 27 yajibiramu yali awusigalo ngaafuna kakaga bitano omwezi atawusigalo mu Uganda kati mukwano bino sagala kamanyiro koyo muwala ebyo byo amanye wakoma nze tamanyira wategera kastole ke wajaluna mbero nina ko eyo nembozi ejja kujja eyo nembozi ejja kujja nga maze kutuddamu yatwala omusajja omulema gwe bayita Haji Mugerwa okustole wajigambya abantu aha yakwata omusajja gwe bayita Mugero bana abana ababbigo bakuba namutwale wajino sali musale nenga amaze okulayiza Mugerwa nga amugamba sente ziba tugabana kawato kiwato oba kwa milioni 2 okwejaje ba 10 ndiagala wali munanga tuuke eggulu nga tumitinga genosale kati furufu kumanga mukazi muyayi nakona ku Mugerwa mbwa situkwage nafuke jina labembo awenyegera okitegeera omusajja nasituka nagenda nga wenyegera nga aliko ne yamwetaka nabo nyine byaleta ko siba dokta bali bakade linda mpola mukusoka we yamwogera nga amwanjulayo jeno namugamba nti ebisibe byatulese waluliro siddwaliro yes nabi mugobya we yayogerera biri muno abaana bange babatema kati awo kwe kutibona amagezi nti mukogende atwala attention yani Jena ineshi sabana ngo owenyera nnyo agenda kuba kuna chapo. Ne bamukwatirira agenda afuke jeno namutunulira ati. Era tegeti ya full figure neba ngetukiridde. Yatukirira. Jeno nagamba tolo na yasigale. Nene baza Mugero byatako wabimanya. Mbuza kunnyonnyole byatako wabimanya. Kati ugenda maso. Basigale eggulu. Jena damu abalaba jena agamba mbutuufu omuntu ono yetaga buyambi akubira mukulu we president w'eggwanga. Amugamba nkusinira omuntu gwagenda okusindikira omunkolereko.
omukulu agenda mu State House. Omukulu bamuwa akasente ke tamanya ffe abamu tujja kuganya byansimatu. Essimu ng'ateeka Full-Figure mu buloko. Bwe yali bagenda Full-Figure yamugamba tugenda ffenna. Sirika yamugamba oboga mu State House tugende ffenna banange ojjukira. Yamugamba tugabana makati ate oboga mu State House tondeka tugenda ffenna. Koli jukira nazina bile kitundu ze basoko tuweza transport. Yera agalo omusajja amuweeko omusajja n'agani yasoka mwefuulirirawo ggulu. Ezo yafunako budde nga onakyamweguba eyamuwa emitwala. Kati ne bana abaana abaliko nga badokita jigo bafuna ataano bafuna bichi nayo n'abajjako ataano. Full-Figure bafuna n'emyuzu nga 25 kubanga buli mwana yamuggyako. Ng'ate enkeera ye bamwana ennyingi era ennyingi. Munnange nga enkeera omukulu agenda mu State House nga tagambye Full-Figure. Lezi ndoganga kati Full-Figure ndowooza ali omuntu ali mu State House ndowooza omuzannyo guno bagulimu abantu nga bana. Ate bamugamba nti owaaye omulwadde wogamba tali mu State House buno obudde. Nga Full-Figure ali yeetegese bagende bonna. Full-Figure amaze okugyayo eshaliya ye. Alina shaliya agenda ku mikolo. Alina shaliya agenda ku mikolo tevaava naye kati yamulekawo yagejja. Gye yabadde mujjo mu gundi mu kooti. Kati munnange akuba ku ssimu y'omukulu ng'omuyaye takwata. Omuyaye afuluma State House oli amugamba ssente bazimuwadde ate ziwerako. Agende yejjanjabe kubanga agambye yali musuubuzi bamubbako ssente ezo naye gavumenti eno yakisa bayamba baana. Era musuubuzi wa mmotoka. Ng'aba omusajja bamuwa ssente yejjanjabe asigazeko ne kakapito. Full-Figure yennyini nga nkubira nga ngamba sooka ojje nga nzijaawe wammwe wennyini. Nga ngamba sooka okube ku nnamba eno. Olugero omutende mu buloko. Ye nga ne bwakuba teyitamu ng'agikubako ng'omukulu angamba halo konze halo gyebale nti kale naye gyebale. Nga muga Full-Figure abadde akwetaga ng'ajja tutu ng'agijjako. Omanya bigambo Full-Figure byayogerera omusajja oyo oluvannyuma. Maama! Yamugamba nti nsaba Katonda omusajja ono aleme kuwona afe n'okufa. Bwe kiri. Full-Figure nkumanyisa bintu. Ojjukira Safuka we yagwa ku accident. N'agenda ku TV n'agamba tusabire omwana oyo awone. Najja kusula moto zine mugamba ekisa mpulidde ng'owolereza Safuka awone ekisawa kijjeewa. N'agamba ani nze nabadde njagala afe n'okufa. Mbaida kafenze kanta maka kabisi. Biri yabyogedde ku TV kusanyusa abantu. Omukazi alina omutima omubi. Nze nabadde njagala afe n'okufa. Ngamba. Yatulangira natugamba ezo sente zemufunye wa Gino Science amulwaza abaana bammwe zigende mu ddwaliro. Wamanya ku simu Ssekasine gye yampa. Najimanya. Esimu yatuka kiseera nga ndi mu bulago.